obadde okimanyi nti waliwo ebika by'emmere by'osobola okulya ne bitta muudu yo naddala ng'ogenda kuzina mana. Naawe omukazi nga bagenda kuzina waliwo ebika by'emmere by'otalina kulya. Tuve ku kyokuba nti kale bwe nnaalya ebijanjaalo nnaanyamba, ebyo si bye ntegeeza. Ntegeeza ebintu ebigenda okuimpactinga engeri gy'ogenda okuwuliramu ng'oli mu kisenge, ebigenda okukumalako emirembe. For example, abantu abasinga twagala nnyo okukiwinga gum naddala nga tugenda kusabulibwa oba nga bagenda tusabula, because it helps you to have that breath ennungi, mbeere nga siwunya kamwa, mbeere nga kamwa kali fresh nti omuntu agenda kunnywegera ng'awulira bulungi. Naye ate anoonyewo oba sweet pepper akusinga, kubanga gum oyo buli bw'omugaaya ayina gaasi gw'asika munda mu lubuto lwo, agenda kuleetera oluusi okubloatinga obeere ng'obeera discomfortable mu nsonga z'okwezina. So oba osobola okwewala gum, munnange mwewale, olinza obutafunamu oba obutabeera ng'onyumirwa nga bakuzina. Then ekika ky'emmere ekirala ky'otalina kubeera ng'olya nga ogenda mu kwezina kwe kubeera nga weesembereza ebintu bino ebisiikesiike. Kati nga bw'olaba hot dogs oba sausages, simanya french fries, of course tubeera ku date omuntu n'atumya njagala fries ne liver ne babikuleetera n'olyoka obirya n'ogenda, si mukazi si musajja, bigenda ku affectinga. Ekisooka ebintu bino no babisiika mu butto. Butto oyo gwe babisiikamu alimu amasavu. Kati aga amasavu gagenda cloginga gabeere nga gakwata mu busuwa mu kasoloko gw'omusajja, ekigenda okudisruptinga omusaayi gwe engeri gye gutambulamu, kikunafuye mu nsonga z'ekitanda. Ate ku mukazi ogenda kubeera nga naawe oyina engeri gy'ofunaga amasavu gabeera situated fat, tugeeta situated fat. Gagenda cloginga mu bu arteries oba mu busuwa bw'emmana, obeere nga naawe appetite ekka oba ng'owulira toyagala kubeera nga bakuzina kubanga oba tolina bulungi bwagazi. Naye nga kivudde ku ki? Ku bino bye tulya bichipusi, simanya bino biki. Ebintu byonna bye ba deep frying ebyo oba ebibeeramu butto omungi tobyetaaga kubanga tebigenda kuwa comfort gye weetaaga. Okunyumirwa emmana, okuzina emmana ng'omukira gwo tegugwa, okuzina emmana nga gwe bakuzina tokala, olina okuba ng'oli comfortable mu space mw'oli, nti am comfortable where I am. Naye bwe weesanga nti toli comfortable dde eno dde eri we bakuwujja bakuze eno bakuze eri, ogenda kwesanga nti kiku affectinga ate weesanga nga tosobola kubeera nga n'emmana ogikuuma ng'etobye nga wandibadde ogikuuma. Lwaki? Kubanga munnange olina amasavu agacloginze oba agakutte mu busuwabo obutambuza omusaayi. Tukimanyi bulungi nti ebintu ebimu kubikuuma omulimo y'entambula y'omusaayi ennungi. Y'entambula y'omusaayi ennungi. Emmere endala gye sandiyagadde olye ye oatmeal. Oatmeal tumina Uganda of course. Oatmeal oyo mulaba mwangu nnyo okufumba kubanga oteeka buteesi mu mata n'otokosaamu dakiika 2-3 n'oteekamu ebiwoomu oba sukaali oba ki n'olya. Tebitwala budde bungi, naye it is something kye nandibadde si recommending mukazi kulya oba omusajja. Oatmeal ayina engeri gy'akunafuya abanga omuntu anywedde obuugi oba oyagala kwebaakiriza buli kaseera. Ate n'ekirala yadde akwata mu lubuto tagenda kukuwa mirembe nga bakuzina, ogenda kwesanga nti olina ka discomfort kofuna okuva mu oatmeal ono. So amwesonyiye olina kumulya ng'okimanyi tebagenda kukuzina, whereby agenda kubeera digested mu budde bw'alina okubeera nga digestingibwamu ne kiggwa nga tonnaba kubeera ng'ogamba kubanga like bali ndidde oats saawa ng'emu oba mu dakiika nga 3, saawa emu eba mpanvu, dakiika nga 3. Ate ng'ovudde ku kyokuba nti oatmeal ono agenda kuleetera okufuna otulo oba okusumagirira ng'oli mu kuzina, agenda munnange kuleetera okubeera nga tolina bwagazi, like aleseninga kye tuyita sex drive yo oba aleseninga obwagazi bw'omuntu, si mukazi si musajja. So oyo mwewale obeere ng'ate tokola ki? Tomulya. Emmere endala gye sandiyagadde olye naddala ng'ogenda kuzinibwa oba nga bagenda kuzina y'ennyama. Ennyama like ennyama. Naddala waliwo abantu baneeno abali ennyama zino ez'abagagga simanyi bayita steak. Kale si z'abagagga naffe tusobola ozeefumbira. Naye kaakati ffe steak tulaba nga bwe tulya nnyo wa supu. Naye nga waliwo ennyama eyo gye bafumba eyo olina okubeera ng'ogyewala. Lwaki? Egenda kulwawo okubeera ng'edigestingibwa ate ng'ebeeramu amasavu. Amasavu ago gagenda cloginga nga bwe nakugambye mu kasoloko kabeere nga kakuleete nga kakendeeza oba nga gakendeeza ku ntambula y'omusaayi. And anything that affects entambula y'omusaayi mu kasolo k'omusajja kikuviiramu okubeera nga munnange olebera amaanyi toyina bulungi nnyo. Then ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera nti ekyo ng'okitadde ebbali, buli bw'obeera ng'emmere gy'olidde tegenda kubeera digested mu kaseera katini nnyo, like you ate kyevala nze abaana ab'obuwala nammwe abasajja ng'ogenda kuzina mmana. For example nti siri mufumba nti nja kuba kanjizuukukire ng'emmere emaze okubeera digested.
naye omuntu yateesezza twezinemukko lyako katini teri kikuliisanga dduka nti oba ng'agenda okufa gwe omukazi n'olya n'obeera ng'asenguka n'otuuka ne bakuteeka mu kabuzi n'olyoka onyampa okufaako obufi ne munno n'atya n'agamba bannange tuli ku ki wano eno. So olina okubeera nga weebeereramu nga weegendereza ng'ate omanya nti sigenda kubanga omuntu ono munnange mumalako emirembe oba nga mutetenkanya mu mbeera etali ntuufu. So weefuge obeere ng'okitegeera nti nina kola bwenti oba bwenti. So lyako katini then after okuzina osobola okulya emmere y'olubuto n'olupinduula nga bw'oyagala. Gwe omusajja ajjukira bw'obeera ng'okkuse onafuwa omubiri gunafuwa munnange gunafuwa n'obeera ng'owulira kati oyagala kwebakamu oyagala kukola otya kati n'olyoka obeera mu mmana ng'ogisumaagiriramu nga nze bwe ntera okusumagira wano n'olyoka olaba obuzibu wamma ne bunyuma. So weewala okulya nga dduka ate weewala okulya emmere ey'emu. Oyo gaamu gwe mugayambu sima mwagala wunya bulungi kamwa ajja kuzimbiza bwereere olubuto otandika okukuba omukka. Nagambye ebijanjalo ebyo si bibi, ebijanjalo birungi birimu protein birimu biki but tetubirya nga tugenda kwezina right away kubanga nabyo bisobola okuzimbya olubuto n'olyoka onyampa n'okitegeera n'onyampira omusajja nga buli bw'asonseka mukya ate ebyo bitta appetite. Teri kintu kitta appetite mu kwezina nga muntu kunyampira ekintu ky'omanyi nti kimalako omuntu emirembe oba nti ekintu ky'omanyi nti kirinza okubeera nga tekijja ssanyusa lubuto lwo munnange tokirya oba tokikozesa mu kaseera k'ogenda okuzinibwa. Naddala ng'omuntu gw'oli naye nti mumanyi like muntu wange muwaddeko buwi leero nzikiriza muweeko nga bw'okkiriza okumpaako bambi fuba olabe nti ate byompaddeko binnyumira. Ebijanjalo tubijja ku menu n'okunywa soda oyo ayitiridde n'ogenda n'olyoka otumya eccupa za soda nga 8. Sorry about that. N'otumya eccupa za soda nga 8. Ekyokunywa kyonna ekiri carbonated si kirungi kubanga nakyo kireeta gaasi munda mu lubuto. Ate okikuwa gaasi oyo kigenda kuwa pressure owulire nga tossa bulungi ossa bubi. Ate waliwo abantu abamu nga bo babeera ne gaasi abeera bakiyita kwebajjagala bakiyita kwebajjagala n'emiti omuntu like omukka ne guvaayo nga guwunyanga soda. Omuntu bimudisgustinga oba bimuleetera okubeera nga bimumalako emirembe appetite n'emuggwako. Ebyo bitta appetite. Mulaba obwo obuntu obutinitini mu bwe mulabanga obutalina munnange kizibu. Bwe butama abantu mu kwezina n'abeera nga tayagala kwesembereza olw'okubanga olina engeri gy'obeera nga omumalako emirembe. So weewala ebintu ng'ebyo ebyokunywa simanya hot dogs simanya twala tugende biki byewalire ddala olyoka obeere ng'osobola okuzina emmana wamma munno akutende ate naawe obeere ng'osobola okuwoomera omusajja akutende era akunyumirwe obuwoomi. Okitegedde byebyo ebyange kengendo sembyayo akenge tukanywako naye ng'onywedde kati nze nno si onywako kati ne kakukyamula naye ekizibu kye gulina anti bagamba nti ekiwoomereze kizaala enkenku. Omuntu bw'atandika ate ayagala kubeera ng'afiirako mufiire ekigenda okumuaffectinga mu nsonga z'okwezina. Mubeera bulungi neesigala nga nze Ssenga Faith 256 banaiti omwera subscribinga kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Yeah.